newankubadde bagamba nti azaala ekibi akiwongerera, naye nsuubira waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'ekibi n'obubi. Ekibi n'obubi nga tukyali bato baatugambanga nti yoola obubi obwo butwale mu ttooyi, kwegamba tewaliiwo ngeri gy'oyinza kuwongereramu bubi. Kwegamba singa omwana abeera ayonoonya awo, ki ky'oyinza okukozesa obubi obwo? Okuleka okusima ekinnya oba okubutwala mu pit latrine n'obusuula eyo, okuleka okusima ekinnya n'obuziika oba okubutwala mu latrine n'obusuula eyo. Kale nabwe kityo omubaka Lumu ng'akyantembeeta ekintu kye ekya Parliament okulonda leader of opposition n'enkyukakyuka z'ayagala zikolebwe, muganda wange agezaako nnyo okuwongerera obubi, agezaako okubusiiga akazigo, naye empitambi yo ebeera mpitambi. Empitambi ebeera mpitambi. Tewaliiwo kintu kyonna ky'oyinza kukola nti weerinaanye empitambi nti nedda omwana ayonoonyaawo, muteeke mu kaveera, muteekaawo mu nsonda, oba mu kipapula muteekaawo mu nsonda, wange tukyalina omugaso ku mpitambi eyo. No, eba yeetaaga kutwalibwa mu ttooyi, bw'ebanga ttooyi yakuflashinga bw'otyo. Era mannange n'okola ekyetaagisa okukakasa nti obubi bwe bukola ki? Bugenda. Kaakati MP Lumu mu busungu agezaako okusambagala kubanga akitegedde ekintu kye kiremye, era mu bigambo byayogera kiraga nti ddala kituufu nga ye bwagezaako kubeera ng'akiteeka ku Bobi Wine nti ani gwokolera, tokyalina support mu Northern Uganda, tolinaayo buwagizi, era ng'abuuza nti Bobi Wine ani gwakolera. Nti ekyo muganda wange saidi eri ey'ebikukujju ate yentuufu nti ye ekituufu ani gwakolera, kubanga Lumu ono mugezaako kudifendinga bbiiru ye okumanya yamalako, era yajja amazeeko nti yatuuka n'okugamba tebagenda kumutiisatiisa, yalina n'ebirala, alina bizinesi endala ez'okukola, so okubeera MPC gwe mulimu. Kitegeeza nti already muganda wange mwetegefu nti baba bamaze omukwasa, kwata genda oteekewo ekintu kyo otabule. Kakati mannange ona defendinga bbiiru ye eyagala okubeera ng'eteekawo reforms oba enkyukakyo ennongoosereza mu process ey'okulonda leader of opposition mu Parliament, era ng'agamba nti ye ebigendererwa bye byakugumya opposition, engeri gyekwasaganyamu emirimu ba engeri gyeddukanyamu emirimu gyayo, so si kukyankalanya muntu mulala yenna oba muntu yenna. Kati mukunnyonnyola ako agezaako okuba nti asiiga empitambi akazigo, annyonnyola nti ebiteeso ebifaanaganako n'ebibye byaleetebwako Honorable Medard Lubega Sseggona mu biseera ebiyise mu Parliament, era bino ne biwakanyizibwa nnyo Forum for Democratic Change FDC, era yagamba nti abagamba nti Parliament okubeera nga yeronda leader of opposition kino kigenda kuba kiguddewo oluggi oba enzigi eri gavumenti okubeera nti nno eyingira butereevu ku side ya opposition oba interference okuva eri gavumenti. Yagamba nti ekyo si kituufu, ndowooza ye mbu si kituufu, gavumenti ejja kuba tekola ki?
terinawo influence yonna nti ekibiina ekiri mu buyinza nga bw'olaba NRM tikati abwe ejja kuba erina influence ku ani leader of opposition gwe baagala yabeera alondebwa ye tumwagamba mbu takirabawo kwegamba ye takirabamu kwegamba makulu nti gavumenti ye eba terina ngeri gyebeyingizaamu still be basigala beerondera naye erabira nti era ababaka nga ye n'abo abatonotono abamuwagira mu opposition ensonga ebaleetera okubeera nga baleeta ebintu ebifaanaganako bwe bityo ensonga ya nguzi naye akubeera nti nno bo muganda nga batunuulira kasente kokka era kitegeeza nti omusajja asobola okweta omusimbi omuyitirivu ennyo tadde omuyini 5 ku babaka b'opposition 5 obusente butono nnyo okusinziira ku musimbi NRM gwekoze mu ggwanga lino. Njagala okubuulira weesanga leader of opposition era balonzi waabwe nga n'engeri gyakwasaganyamu ebintu ensi yonna egyewuunya era nga bwe kiri ku kulonda kwonna okwali kukulemberwamu opposition kati wano opposition yebeerinawo enkizo NRM yagenda efunzafunzaawo wonna nebibanyonyola dda wano kati kino yakinyonyola bw'ati agamba nti risiki eriwo ey'okugulibwa oba nti opposition gwe babeera balonze mu kiseera ekyo nti nga baba balonze leader of opposition nti asobola okubeera nga akkaanya n'ekibiina ekiri mu buyinza agamba nti ekyo kiri mu bwesimbu bwa muntu so si mu process ya kumulonda. The compromise is not about the selection process, it is a matter of individual integrity. Bwatyo bwa reasoning ne yeerabira nti already kakati ababaka ba parliament abali ku ludda oluvuganya nti n'ebibiina already ebimu ebyakyuka edda nga already ebyakola dde emikago ne NRM nabyo byalina omukisa okukola ki ogulonda leader of opposition. Kiba kitegeeza nti babeera balina omuntu waabwe abayeesimbye b'essaawa eno kati bampuuga bonna babeera omwo n'abalala bonna bakajabo bonna babeera omwo kati oyinza okwesanga nga twaha kajabo ye leader of opposition naye ate ng'ali ku kaadi ya nope. Okitegeera ekyo yagamba talaba ngeri gyenyinza kusobokamu mu kubanga obwesimbu bw'omuntu bwe bwokka obubeera bumatalinga naye obwesimbu bw'omuntu munaabuditamininga mutya mulina obudde obwo obulowooza ku musimbi oguyiibwa eyo kitegeeza nti ekyo kyetaagisa okubeera nti oludda oluvuganya olusinza ababaka mu parliament kitegeeza dde oluleeta bulesi muntu waalwo gwe lukakasa nti yoono nga bw'olaba ssenyonyi ti wuuyo okusobola okubeera nga shadow government ebeera n'amakulu. Kakati olwo munnange bw'atyo nga bwe nkutegeezeza nti mu busungu agamba nti nno mugamba ndi compromised mugamba nti nina benkolero bangulirira ninawo endagaano ze nnakola ne NRM bw'atyo n'atiisatiisa nga bw'agenda okubeera nga taking legal action against those spreading those claims. Agenda kubawawaabira mwenna ababungeesa eŋŋambo nti nno yali akasente agenda kubawawaabira yetalyanga ku kasente. Kakati era bw'atyo n'asoomooza abo bonna abawakanya bbiiru ye okubeera nga bayita mu makubo amatuufu bayite mu official channels okusinga okubeera nga bamusibako amatu g'embuzi bakola baseless allegations. Kati lumu ono era ayongera okubeera nga annyonnyola ku bunkenke obutakkaanya obuliwo wakati we n'ekibiina ekya NUP okukosa ne Bobi Wine n'agamba nti ekyo oba tension eriwo wakati we n'ekibiina kya NUP okukosa ne Bobi Wine n'agamba nti nze ekisooka kye bagamba nti sirina buwagizi mu Northern Uganda oba mu mambuka ga Uganda si kituufu nti oba bangobayo mu region eyo si kituufu
era wano wabuuliza nti ekigendererwa kya Bobi Wine w'ebigendererwa bye biki, kubanga ye lumu akakasa nti Bobi Wine talina buwagizi mu Northern Uganda era teri muntu yenna amwagala. Kwegamba in fact yagambye nti Bobi Wine takyalina buwagizi mu Northern Uganda, mu mambuka ga Uganda, mbu takyalinayo buwagizi yadde n'akamu. Era lumu nga agent banne be babuuza, naye abuuza nti Bobi Wine akolera ani? Kakati kino kyekintu kye bageza kukubeera nga basaasaanya, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti gwe oluba okwerenaanya Museveni bw'oti kitegeeza nti abantu bakukyayirawo. Kati nange we neebuuliza ekibuuzo nti oba abantu be bakitegeera nti nno okolagana ne Museveni bakukyayirawo, ate kijja kitya okubanga bano batugamba nti ate bwe tugenda mu kalulu akawamu ate abantu balonda Museveni? Ekintu ekyo kineewuunyisa, kubanga bagamba nti Museveni naye kennyini bakimanyi nti balina okuddira Bobi Wine bagambe nti akolagana ne Museveni abantu bamukyawe. Bwe kiba nti omuntu akolagana ne Museveni abantu bamukyawa, kati ate kijja kitya okubanga bwe tugenda mu kalulu akawamu ate abantu balonda Museveni? Ekitegeeza tebamulonda kuba bamukyawa. N'omuntu amwesembereza bamukyayirawo, tebaagala. Kati abantu b'omu Northern Uganda n'ebizibu bye balina, ettaka lyabwe libadde lijja libbibwa oluvannyuma lw'okubateeka mu IDP camps okuviira ddala eri ku lutalo olwaleetebwawo mu Mpembe Koni, bwe babateekamu okumala ebbanga eddene ennyo, ne babateeka mu IDP camps, ne babalumba eyo, ne babapoloota ettaka nga bali bagulako. Era omukulu Salim Kyali yakakasa nti ettaka limwogerako mu mambuka ga Uganda lyabaani, ettaka twali bagulako dda. Nze ne ba government officials abalala abanene abalala mu gavumenti baali bagulako. Ekyo ne kibeera awo. Sisuubira nti abantu abo basobola okubeera abasanyufu yadde n'akamu. Era bwebuuza nti Museveni babeera bamwebaza ki? Bwe tugenda mu Karamojja ddala abantu ba Museveni babeera bamwebaza ki? Kale munnange twolekedde akalulu 226 lumu ye munnange akakasa ayogeza buvumu ku biseera ebimaaso eby'eby'obufuzi wano mu Uganda, era n'agamba nti bwe kiba kiri nti oba singa kiba nti abantu b'Emityana tebakyamwetaaga, Mityana si property ya muntu yenna, era ye asigala muvumu. N'agamba nti alina career beyond politics, alina muganda wange ebyokukola ebisinga ku by'ebyobufuzi, era tagenda kutiisibwa. Kitegeera tagenda kutiisibwa bamaze okukasa nti nze ndi agenti, nti mwe mulabanga akafu ak'omubaka bwa Parliament ate babalawo bati bajja kugamba omubaka wa Parliament omusaala gwe mu myaka 5 guba gwa ssente mmeka, nti aba akoze obuwumbi bwe buti kale kubisaamu emirundi 2 ng'akubisaamu emirundi 2 nga bamuwa akasente ke, ate aba akyabwagaza ki obubaka bwa Parliament? Tiba tebakulonza abantu tofaayo. Naye nga kiri abamaze okukola ki? Okubeera nga akiyisa. Kale tetuganye sijja kugamba nti oba Bobi Wine alina obuwagizi mu Northern Uganda oba talina, naye tujja kwongera okubeera nga tukiraba, kubanga eyo naye ayitirayo bulijjo, ne tulaba kampeyini ze bwazikuba balalize tuwaze engeri gyazikubamu n'abantu engeri gye bamuwagiramu. Bwagenda mu Western Uganda nayo tubiraba, nabo bennyini ne bakola ki? Ne beeyogerera. Tubiraba. Otunaagendera mu kalulu ka 226 confusion egenda kuba nnene nnyo olw'ensonga nti bakoze kyonna ekisoboka
okulaba nga badibya oludda oluvuganya gavumenti era nga babalaga teriyo muntu mwesimbu abo bonna bakolagana naffe bantu baffe twabawadda ssente bajje bababuzeebuze era ekyo ekiboozi kitambudde buli wamu kumpi buli wamu kati ekyebuuzibwa kimugamba nti Uganda terinaawo muntu yenna kwegamba atali compromised terinaawo muntu yenna nga nzaaliro naye mwana wa wano ng'ayagala eggwanga lye ekyo kimu era ekyo lwaki kifaanaganako n'ekyabantu abazinga bagamba nti mu Uganda temuli muntu mulala yenna ayinza kubeera nga agifuga oba agikulembera okuleka gino Museveni yekka mbu Katonda gwe yatuwa abantu abatembeeta ekintu ekyo mubamanyi nti ono bamutuwanga kirabo wano mu Uganda temunnabaamu muntu are you sure nti essomero bwe libanga libadde ne head prefect nti mu ssomero eryo head prefect oyo singa oba alwala oba naafuna obuzibu tewaliwo muntu mulala gwe baza kulonda ka head prefect nti oli aba alwadde kitegeeza nti abeera special nnyo nga Katonda yabawo oyo ne bwe balonda asooka n'alwala n'owokubiri n'alwala n'owokusatu n'alwala n'owokutaano n'alwala n'owomukaga n'alwala ba head prefect tebaggwaayo mu ssomero tebasobola kuggwaayo kakati kino kibagezako tugamba era yensonga lwaki bagezako kudibya oludda oluvuganya era ekyo kikwatagana bulungi nnyo n'ekyokuba nti Museveni atutwalirize embu atuyingize mu muhoozi akwase mbu muhoozi enkasi kati bagezako tugamba nti okoleka Museveni omwana gwazadde ye yekka asobola okukulembera Uganda okufuga Uganda naye tewali mulala abo Bobi Wine bali ku byabwe kati waba Bobi Wine akolera Museveni kiba kitegeeza tewali njawulo bamuleke naye ajja akulemberemu oba omuntu omulala yenna ku opposition wabanga yaliwo ng'akolagana ne Museveni yamuteekawo kitegeeza era Museveni wagenda okulondera omuntu era alonda oyo omugezi lwaki ate ye baba tebamuleka kubanga Museveni yaba yamulonda n'amututeekamu atubuzeebuze lwaki tebamuleka lwaki bamukola nnyo okulaba ate ye tebamuleka bwe kituuka ku ekyo ekyokumuleka awo nedda wakiri ate ow'omusaayi gwa Museveni yaba alina okuteekebwawo lwaki bwe bukakafu obulaga nti ekyo kibuzo kya bulimba kubanga bwe kiba nti aba opposition bonna Museveni yabatuteekamu lwaki wekituuka ku kubeera nti naate entebe agibateere ng'ate kennyini akimanyi n'abantu babakkiririzaamu lwaki tagibawa entebe kiba kitegeeza ebiboozi ebyo biba bya bulimba Museveni alina bakolagana nabo kati nga balumu bampuugira yayogera naye yagamba nti nkolaganye n'ebibiina byonna n'abantu abalala bonna nayo boogerako nti abo bampuga mu balondi bantu bange birina ebisajja byange wano naye yagamba nti nuupu ekyamulemye era yensonga lwaki Museveni nga baggulawo ekitebe kya nuupu yensonga lwaki ng'agenda wali ekagoma okuggulawo factory baagaana nuupu okuggulawo ekitebe ku lunaku olwo kubanga baakimanya nti bano bamusinga popularity amawulire gagenda kubikka amawulire agage nti yagenze okuggulawo factory gagenda kubikkibwa abantu bagenda kuba batunuulire nuupu jjukira nti biri ku social media wonna ne ku TV ezisobodde okubeera nga zibiraga ng'era bw'olaba TV stations wano e Uganda nti mutuuka okubeera kati bw'oba waliwo baliko mu control room ya TV nze nabeerayo okwo nakolayo okwo naye nga otuuka ekiseera nga gino Museveni alina okwogera oba ssaawa 2 ez'ekiro era nga babawooningirawo ne babagamba nti zonna TV UCC eba yabaweereza dda notice nti zonna TV zirina okubanga ziraga gino Museveni mu kaseera ako ne radio stations zonna yalina okubaako so jjukira nti ate TV erina gavumenti erina TV yayo yeggwanga UBC ti Museveni gye yali badde abeera ng'era bwe bagifuna ku bakampeyiningire ebintu byabwe NRM yawambayo bali badde era ku bamuteeka naye bakimanyi ti UBC abantu tebagenda kugiraba
tebagenda kugiraba nga bulawa radio Uganda bwe yakona ne UBC bakimanyi abantu tebagenda kubeera nga bagiraba batunoonya bagenda okulya Museveni byayogedde ne radio stations abantu tebajja kutega bintu birala nnyo yensonga lwaki okiraba nti bajja kugamba nti TV zonna zikoleki naye ate nga tasasulira eyapule so ziri TV zisula omusolo mungi nnyo zikyannumanga nnyo kati mulina okunoonya feed okuva ku UBC mulina okunoonya feed bw'otamuteekako musango olaba oba nakyemalira obulaba kitegeeza nti obulango bwonna bwe muba mulina okulubalira nga muraaninga mu kaseera ako bwonna n'omuntu asobola okuvayo najja n'abawaabira mulina okubeera nga munyonyala ba client sente neddaka tugenda bakompensatinga tugenda kukola bwe tuti ati munange ti omufuzi w'eggwanga yabadde ayogera ate nga kitukakatako bakituladdeko tulina okubeera nga tumulaga lwampaka kitegeeza nti awo popularity muganda wange tebaawo nze wano weŋŋambira nti kiba kikyamu okubeera nti nno batutegeeza oba batukakasa nti buli muntu avaayo okubanga ayogera oba ayogera ku bigambo by'enkyukakyuka babeera bamulaba ng'ekyonziira era bagezaako okubeera nga bakakasa abantu mubi abo simanya baki baraneko leero bwe kituuka ku muganda wange ekyo kibatembeeta muganda temwesembereza baganda Besigye wano teyali muganda era abaganda bamuwagira abaganda bakola ki bamuwagira kati ekibuuzo ekyaliwo mu kiseera ekyo kyali bwe kiti kakati Besigye ne Museveni njawulo ki bonna bava mu Western Uganda naye bannanga abaganda muli basiru kati gwe okuwagira Besigye mbu ojewo Besigye ote Museveni ojewo Museveni olete Besigye kati oba okyusizza ki kikyoba okyusizza ddala ebyaddala naye ng'okakasa newankubadde babeera baalwanira mu nsiko y'emu newankubadde nga bonna 1986 bayingira Kampala nga bassa kimu Besigye n'aweereza mu gavumenti ya Museveni naye tebasobola kubeera kyekimu bw'oba olina kampani n'ofa mutabali wo n'agisikira tosobola kuŋŋamba nti kampani eyo esobola okubeera ng'esigadde kyekimu either ekka mu ngeri y'okugwa oba okweyongera amaanyi okusinziira ku magezi ga buli omu era wabaawo percentage y'enkyukakyuka percentage ebaawo nti Besigye ayinza okujja n'agamba nti nze ngenda fuga ebisanja 2 ne tutandikira awo constitution n'agisafeguarding nga teri kugitigaatiga era yeba achievement naye mu kaseera ko kye kibuuzo ekyaliwo nga batugamba nti Museveni ne Besigye beebamu si ba musayi gwe gumu ate babeera batya beebamu kati tukatugambe nti nno Museveni n'Obote beebamu kubanga Obote ye yamentalinga Museveni Obote ye kennyini n'atukakasa yatugamba nti oyo Museveni bw'aba akubulidde amazima agakubulira by mistake bamusimatuka busimatusa okuba nga akubulidde ekituufu ba amazima kuba mulimba nnyo Obote Museveni mu 1980 mu kampeyini ze yagamba nti Obote musiru yamuvuma obusiru infact bonna yabavuma obusiru Obote ne yamumentalinga ne yamuweerera n'amuvumiramu obusiru abantu abo beebamu kitegeeza nti Museveni n'Obote beebamu tikisoboka kati kwegamba bannayuganda mulina okukitegeera nti ngera bwe kiri nti akugoba tabulako kyakusuuza kyakusuuza era yensonga lwaki okiraba nti bwe tutunuulira muhoozi tosobola kugamba nti nno yenkanankana Museveni amagezi no infact oyinza ogamba si yamuzaala okusinziira engeri gyategeeramu ebintu tunuulira engeri gyabitegeeramu olabanga bantu banjawulo newankubadde ono kigambibwa nti ye taata wooli naye mu butuufu nze ntandikwa n'okulowooza nga basi yamuzaala
kubanda banga ono engeri gyakwasaganyamu ebintu gyabitegeera muganda ba eri opposite nnyo ku yooli. Era kitegeeza nti yensonga lwaki bagamba nti Museveni bw'avaawo NRM ekomaawo. Era baali badde abantu balowooza nti Museveni bw'avaawo Muhoozi n'amuddira mu bigere NRM egenda kweyongera mu maaso. No, era walina okubaawo enkyukakyuka ey'amaanyi ennyo. Muhoozi kiba kitegeeza nti ebintu agenda kubidibaga ate nnyo, kubanga ye agenda kuba agudde mu nsuubi nga bw'onoogamba nti kati bamusudde mu bitoomi, alina okulwana okubyejjamu buli kimu kyasoba. Ekisooka waliwo abantu already bamafiya Museveni kennyini baatya. Abo agenda kubasangawo bwe babeera nga balemye kitaawe ate kitaawe nga olaba nti mugezi asobola okuba kyankalanyamu kati ate Muhoozi kiba kitegeeza ate ye bagenda kuba atambulira ku ntoli zaabwe nnyo. Olwo asooka ajiiga ateekawo obusungu obw'amaanyi, nabali nga bamutunuulire bamukozesa ensobi. Era okukakkana muganda wange tebisobola kubeera kyekimu singa kiba kibadde bwe kityo. Kale kwegamba kyengezako kubategeeza nti ebibooziboozi ebyo ebyokubeera nga batulaga nti Uganda terinunulwa, Uganda erina kugenda bugenzi bwetu, nti oba batulugunya abantu, oba bakola batya, oba drone zisomba, oba batta, oba babba akalulu, oba bakola batya, tyatugendera awo. It's okay, tewali kyakukola. Eyo ndowooza nkyamu ekyokukola weekiri, era bakimanyi bulungi nnyo nti amaanyi abantu bagalina. Naye lwakuba nti nno bakatulazingira ku ndowooza z'abantu eziyawukana n'obunafu bw'emitima ne ignorance ey'abantu olw'okuba nti baba mu okumanya n'okusoma ebintu ebimu okubitegeera ne batandikira awo. N'obwavu mwe mutambulira obupulaninga obutegesi ne babubayiwamu, kati nembeera mivuyo ne babayiwamu akasente awo akatonotono nga mulina okubako gye mukanona, gye mufukamira, gye mukanona, oba mugenzi erimu eggulu ewasali musale. Abamu banoonya kusinkana gye n'Omuseveni nga walaba akathani kusaasira ne yiwagika mu layini y'aba parish development model. Museveni n'agamba awo muwala wange mugagga, kale mumugirira appointment nja kumulaba, naye talina kugira mu layini y'abana, naye nga afuba okulaba nga at least abeeko waayogerera naye ng'alemereddwa ng'ayagala kasente, ng'ayagala bamuyambe kasente. Ebizibu bimukoze ki? Ne bannayuganda abalala bonna obalaba bakukuta baagala appointment basinkane Museveni kubanga ye wali sente. Okuleka mpozi nga ye gw'osisinkanye oba sali musale oba Muhoozi, yengeri yokka gy'osobola okufuna mu kasente oba Janet oba omulala. Naye wano Uganda tojja kubeera ng'osobola okufuna ku ssente. Kati zonna ze babateekamu zino mu skiimu zaabwe ezi parish development model emyoga zaali badde skiimu nnungi nnyo, naye zirimu ebyobufuzi n'obubbi, enguzi n'ebirala byonna, n'okubeera nga babakwasizako bukwasiza, babasuubiza. Kati guno omwaka bagenda kuba babasuubiza ssente nga babagamba bagenda zibawa 2026 oba mu mwezi gw'okuna ogwokutaano oba gw'okumi. Kiba kitegeeza nti January akalulu kalina okuggwa ne mukakasa nti nno muwagidde nnyo, mubalaba abantu beesibye ebisanja, naye nga bakolerera kala kasente ke babasuubizza. Baabuwe balemeddwa okutegeera nti babadde nga bajja babasuubiza bwe batyo, ne bye baasuubiza edda tebafunanga bye baabawa. N'abeeruweero bakyakaaba nabo tebabasasulanga, myaka gino giri 4 bonna babanja, naye era bakyasuubiza abantu bonge era bakugamba akasente weekali tugire gwe naawe wali bagenda tuwa ssente meka. Naye olw'okuba nti obwavu baba bataddemu, omuntu akusuubiza akugambye nti gumiikiriza mu layini eno, gumiikiriza otuuke ku layini y'emmere wali, gumiikiriza emmere eri wali mu maaso olina okugumira mu layini, olina okugumira mu layini. Kati abantu balina okubeera awo, abamu babeera awo bwe batyo kubasinziira, kubanga bano abalinze emmere mu 2026 mu makkati awo mwaka wa mwezi gwa kutaano, oba ne babasuubiza nti mu mwezi gw'okusatu
genda muzifuna kitegeeza bajja gumiikiriza babeeraawo beesibe bisanja bawaane nnyo bazina amazina bano bagambye abantu babana bakola kye bawagira mu kibuga mujja kulaba 221 abantu baayitanga mu kibuga boda nga bambadde yero nga zigenda ziyita buli wamu nga ziriko ne poliisi eziwerekera patrol nga zina right of way clear the way tuwagira jjajja tuwagira bonna bwe balaba feeso oziraba osobola oziraba nga zonna nfumbeko okitegeera nga bonna bali bwe batyo kati niweebuza nti singa opposition ekola ekintu ekifanagana bwekityo poliisi esobola okugiwerekera esobola okuwerekera convoy ya opposition nabo ne beekuŋŋanya kale katugeze FDC n'ebibiina bino ebirala byonna DP n'abalala bonna abasuubira okuba nti bali mu opposition ti poliisi esobola okubawa protection yemu nebawerekera nekiriyalinga we nga bwe bakiriyalinga kwabo abaali bambadde yero abaali batambula mu kibuga nga ba bodaboda zaalawona nnyo mu kibuga bajjukira gurupu ejja poliisi esobola tekisoboka abo babeera bapulaninga kwokya kibuga era emisango gye bajja bateekako kale kwegamba tuleme kubeera babuyabuya era bwalaba abantu mu kibuga nga bayitawo naye nga abantu babatunuulidde butunuulizi bwe batyo abo abasuubiziddwa ssente era babeera bali ku mulimu kwolwo lunaku bo babeera babala nti bakoze ssente oba 5,500 oba mmeka naye nga bagenda kuzibawa bo baba ku mulimu nga naye boona ogenda ku nkya n'oggulawo omundaala gw'ennyaanya gwo n'otunda n'ofunayo 2,200 oba 3 kati nabali babeera ku mulimu naye nga ekifaananyi kye bakusiigira nti ono alina obuwagizi kyekifaananyi kye bakusiigira kati embeera eyo y'okutegeka abantu mu bulimba n'okuvumirira sayidi eri endala era n'otukakasa nti tewali muntu mu Uganda ayinza kufuga Uganda ayinza kukulembera ggwanga mbwe atali Museveni oba atali mutabani we oba atali muzzukulu wa Museveni endowooza eyo nkyamu nze nga Uganda Alaze era yensonga lwaki mba nsigala ngamba no lwaki kino bakivumirira Uganda erina okubeera nti eba n'enkyukakyuka nti constitution egamba myaka 10 kitiza tulina okubaawo n'enkyukakyuka nga tetogeddwamu nti tuggyemu ebisanja tuggyemu 10 ku myaka tukole tuti tugende nga tufuna enkyukakyuka era tugende nga tukolakola niyo ensonga lwaki tetugenda kufuna bantu bagenda kubeera nti nno batuduulira ati munaatukola ki tulina amagye okitegeera era n'amagye gajja kitegeera nti tubadde wansi wa president gundi katuli wansi wa president gundi katuli wansi wa president gundi kitegeeza nti amagye at least gajja kuba n'empisa era tugenda kujjamu elements ziri esitulugunya abantu n'abantu okubeera nga balowooleza mu mawanga nnyo nga bamanyi ffe twawamba bwagenda mu office buli wasanga kwegamba abakulu mu office basobola n'otula ne banga banyumya olulimi lwe lumu ekintu ekiswaza ennyo ate nga Uganda erimu amawanga mangi nti bannayuganda bwe tutaaveemu ndowooza eyo yakubeera nti nno tuteeka obukyayi obutategeerekeka ku bantu ab'enjawulo olw'okubanga gundi totubuulira tokola otya muganda wange Uganda mugireke yeshepinge Uganda tugigobemu abantu abo abalinga enkwa abagiremeddeko tugireke yeshepinge abakulembeze tubalonde nga okusinziira tugende nga tubakyusakyusa bwe tutyo singa tukyusayo abakulembeze ba mirundi eki ebiri bannayuganda bakkiriza nti ne tukyusa abakulembeze ba mirundi eki nti myaka 5 bwe tumwagala nga tumuzzaako myaka 10 kitegeeza nti naye kennyini aba amaze okukakasa nga alayira ng'agenda mu kisanja ekyokubiri nti mwebale nnyo okumpa kisanja kyakubiri era ngenda kuba musanyufu ennyo okuwaayo obuyinza ng'ekisanja kino kiweddeko era ne kiggwako ne balonda omuntu omulala ne wabanga wa kibiina kirala nga tebakkaanya n'ayimirirawo n'agamba muganda wange weebale nnyo kukwasizza obuyinza buno era okukwasiddwa bannayuganda bonna neyinza ku bannayuganda bonna okubeera nga tukwasizza entebe esingayo ekitiibwa mu ggwanga otuvuge naawe emyaka emirala 5 Katonda akusaasire bw'oba osobodde okomewo omaleko emyaka gyo 5 emirala giwere emyaka 10
ate olwo tulabe n'omuntu omulala ya Uganda egenda kuba etereera. Naye tuleka abantu abafamily bino ebyabantu bino simanya baani bano ba layini eno bano bajja n'ebigendererwa simanya 10 point program simanya biki ti ono yalina kufuga myaka 5 ne mutabani wajje myaka 5 n'omuzukulu ajje myaka ebyo mwa abagenda okubireeta era mwa abagenda otunda eggwanga lino. Buli muntu yenna aliwo gwe bateekamu endowooza abaganda gwe bateekamu endowooza muve ku bintu ebyo kubanga ne gwe oyogera naye guwagira tolinaawo bukakafu bulaga nti muki nti Munnayuganda akulyawo ku lusegere gwe akupikaapika oyo bw'omukebera ennyo bw'oti ogenda okulaba nga muntu mulala nnyo ate era nga bo batula mu miitingi zaabwe ne bateesa bano twabamaliriza bano. Gwe lowooza nti gwe olw'okubanga olaba omuntu bamuyita Mukasa gwe n'olowooza nti Mukasa ebyaddala. Gwe lowooza nti omuntu olaba bamuyita Byaruhanga gwe n'olowooza nti Byaruhanga ebyaddala. Gwe lowooza nti omuntu olw'okuba olaba bamuyita guntu ne minisita ani ono abadde semboozi mu maaso awo ngenda kugikukolera okulaga engeri gye baagala omusensalinga mu mujja mu bwesige mu palamenti mumutegedde minisita eyavoola Kabaka twagenda okiwulira so nagikuwako wano nga batubuulira kitaawe musajja mulundi weeri naye yasiimibwa wano mu Buganda n'aweebwa n'ettaka okitegeera. Kati gwe olaba erinnya gwomanyi kumbe tabangako waawano alina bubeezi linnya akasayi kamugoba kamulondoola abanga omweboolerezi muganda wange